Alright, nkwaniriza akatulaba ku Open Mic Media. Right now tuli mu Lukusuuta live concert era embeera nga ogiraba bwetu bwetambula. Kkiriza ngende mpola nga mbuuza ku bantu side eno gye tukkirira we wali check-in point abali mu kuyingira bali eno mmanga ku check-in point. Bangawo balaba abantu bangi bazze era bajjumbira ekivulu kino eno. Ekivulu kya Lukusuuta kigendebwaddewo ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa Desemba. Abantu bajjumbidde bazze bawagire essomero lya Kennedy Senior Secondary School olw'ensonga nti lina music omulungi era music akutte ku mitima gy'abantu abangi wano. Point eno gy'olaba wano eno point ye check-in point eyo nga bw'ogiraba we bakeberera balina tiketi n'abatayina abantu nga bayingira munda. Ngenda funayo ku bantu babiri oba basatu batubuulire ekitambula, batubuulire vibe gye basanze mu kivulu ky'olunaku olwaleero, batubulire embeera bagisanze batya era bayisize etya. Nzikiriza nfuneyo omuntu omu oba babiri atubuuzeeko. Yes, funye omukyalo ono nyabo nkulamusizaako. Olunaku lwa Kennedy Senior Secondary School olusanze otya? Olunaku osulinaako buzibu kubanga kyennindirira nkimanyi. Bira birungi byerere tujja kugumiikiriza paka. Obudde mu kitundu ki? Nvudde Matugga. Matugga paka waneeno. Paka wano. Nga kiki osuubira? Nsuubira birungi byerere nasomerayo n'abaana bange gye basoma. Kayimba kyakusinga okukolera Kennedy Senior Secondary School? Waliwo akayimba Lukusuuta. Lukusuuta? Luyimba lulungi. Ate akayimba akalala? Lunyiza emitima, lutuziza engulu, lutuddaabiriza. Batukoze bulungi nnyo abaana. So gw'ogamba nti ekivulu we kiri watuuse dda kibadde oluubirirwa? Tulina ttabu kasita tuli wano buli kimu kijja kuba kirungi. Alright, oyo bwatyo bwatugambye agambye ye vibe zaamukuttedde era waali musanyufu nnyo akkiriza nti watuuse ekivulu kituukiridde. Nzikiriza nfuneyo omuntu omulala omu oba babiri batubuulire embeera bo bagisanze batya. Simanyi oba papa alina obuzi. Papa kkiriza nkubuuzeeko nkuleke kale katugende mpola mulayini nga tunoonya ku bantu abasobola otubuulira ekivulu kye bakisanzeemu kubanga tukkiriza nga abasinga bazze nga balina kye basuubira ku kivulu kino eno. Amasomero mangi agaliwo n'ekkwaya nyingi eziriwo era nga we expect a very good performance and electric from different choirs. So nzikiriza nfuneyo ku bavubuka ab'emyaka gyange batubuulire ki kye basuubira mu kivulu kino eno era ki ekyasinza obaleeta nga basuubira mu concert eno. Bosi wange ogamba otya? Kkiriza mbabuuzeeko twogereho katono nnyo eri abatulaba. Tuli ku media live era nsaba twogereko eri abatulaba nti nga uze mu kivulu kino eno ki obadde osuubira okujja mu kivulu kino eno? Anti kati nze ndi muzadde. Yesebo. Ndi wonna omwana omuyimbi kwabo. Yesebo. Kati mbadde nsuubira nti kijja kubeeramu abantu batono. N'ekituwadde amaanyi nti abayizi baffe bakuŋŋaanyiza abantu bano. Amiina. Twebaza nnyo essomero lya Kennedy. Yesebo. Tusiimidde ddala. Yesebo mpoze kibuzo kimu kyokka. Kayimba kikogamba nti Kennedy yayimba kana akayimba ke kasinza okundeeta ku lw'omwana wange. Lukusuuta. Lukusuuta. Ate akayimba akalala? Kasinza okunkwatamu omwaka guno mu Babiro. Okay, era nga concert we bagituumye oluyimba Lukusuuta. Lukusuuta live concert. Buli gwe ntukakagamba akayimba Lukusuuta kankoze bulungi nnyo ddala. Abantu banekanekanye banyumye dda olunaku balwetegekedde okusukkawo nga balaba mu line bazze nga basuubira a magical performance etabangawo. Mpozi okujjukizaako this is going to be the first performance eya Kennedy Senior Secondary School okuteeka ekivulu ekyayo mu kifo ekifaanaganako bwe kiti. Bazze nga bakola ebivulu mu bifo by'enjawulo but this one is going to be a very good performance, a very powerful performance okuva eri abaana ba Kennedy. So tusuubira nti with the time kwa yange egenda ekuba ejja agenda ekola ebivulu eby'enjawulo era eby'amaanyi. Kanfuneyo ku muto naye atubuulire ki kyasuubira performance ya Kennedy Senior Secondary School. Hello. Ogamba otya? Bulungi. Ng'oyogera nga talina maanyi. Yongera ku ddoboozi. Sina maanyi. Tolina maanyi. Nkuleke? Kale kamuveeko mpola. Mpozi kanfuneyo omukyalo omu asembayo. Njalayo omukyalo omu yekka naye atubuuzeeko atubuulire performance eno asuubira kiki asuubira era kikyasinga okwagala ku kivulu kino eky'olunaku olwaleero. Bano wona banneewala but with time tujja genda tumanyira mpola as you know tebeera byangu first time. Nzikiriza nkutwaleko eri waggulu ku check-in ey'okubiri. Eno check-in kankome wano eno nsobola okuvuga direct nkutwale ku check-in ey'okubiri tulabe ki ekiri. Weekuumireko nkutuuse ku byonna ebitambula mu maaso mu kifo kino eno. Alright, nga wena kusuubiza nti tugenda kufuna abantu ab'enjawulo nga boogera ku kivulu kino ekya Kennedy Senior Secondary School. Kangereko na mama wange atubule ki kyasuubira era wano watuuse biki ebimusanyusiza na biki ebimusoomoza olunaku olwaleero. Nyabo nkulamusizaako. Amiina. Ye nyabo. Oli live ku mpewo. Yesebo. Twogere ku kivulu kya Kennedy kino eno ki ekyasinza okukuleeta? Ekyasinza okundeeta ye nyabo nina muwala wange ayimbira mu kwaya eno
lyessanyu lyennina kubanga ayimbidde mu ssomero lino okuva mu P5 kati ku primary nga kati agenze mu senior 6 ng'ayimba kuva primary paka secondary ngali mu Kennedy. Yes. Bali kwagala somero. Mama ovide mu kitundu ki? Ovide Natete. Yes. Akayimba kyaka Kennedy kugamba kano kasinze okunkwata ku mutima n'okunyumira. Akali mu Bugembe. Pastor Bugembe. Yes. Bakayita gwe Katonda. Gwe Katonda. Ango jeko Kennedy Senior Secondary School okuyimba. Kye kirakyusubira ku kivulu kineno. Ku kivulu kino? Nsuubira promotion ey'okutwongera abaana kuba ffe tuweerereddemu abaana abo okuva mu primary. Kati ng'omusingi guno ogw'okuyimba nsuubira nti gugenda kukola kinene olw'abazadde abalala bonna okuleeta abaana mu ssomero eryo. Mama eri abazadde abagamba nti omwana tasobola kuyimba nga bw'asoma kituufu? Tekisoboka kubanga nze owange asomeddeyo P7 yafuna 11 first grade. Esebo ng'ate muyimbi era tawummula era ewaka taddanga nakati. Ate senior 4 yafuna 26 era akola BSM stroke computer. Kati mukama yagaba amagezi ne bw'aba muyimbi asobola oku so gomenya were njogere gamba nti omwana tasobola mu ssomero n'ayimba at the same time nga bw'asoma. Nkimenyawo kubanza ekyo kiri kuwange yennyini nti asoma bulungi nnyo ate nga muyimbi sita. Okay, toyanzizanye toyanzege mama. Mpozi ngwine kira kyona kyakolo gamba abakulaba. Abandaba. Nze nebaza Mukama Katonda. Ti ffenna tunyweze Mukama. Ti Mukama yagaba amagezi. Kati bwolowooza nti omwana tasobola kuyitanga bwayimba Mukama yagaba amagezi si muntu era abamu bagenda ne balowooza nti oba olina kgenda kukatingako n'oteekawo by'otaddewo kati omwana n'asobola okuba omugezi naye Mukama Katonda yagaba amagezi era tuganyweze naye ng'ekikulu mutwongere abaana ku Kennedy Secondary School. Amina. So Kennedy ina amasomero abiri ena Kennedy Secondary School ne primary ne nursery ne Kennedy primary ne nursery. Bona gali separate bagali mchukomera chechimu. Gali separate. Gali mwifo byanjawulo. Yes. Okay, toyanziza nnyo toyanzeke. Sikina kuvira kawo kafune abantu babiri bokaboka abalala batubulire kiki basubira mu performance eyo nako lwaleero. Asimanya baba bakina mu buzibu nabona naye kansibire ku bano. Hello. Ogamba otya? Lebulonji. A performance yo leero kiki osubira? Subira vibe njerere. Vibe njerere. Ngojeko kwaya ya Kennedy. Ne kwaya za masomero muyimbi cyumala kugamba nti nesunzu kula muyimbi gundi. Pastor Bugembe. Omusubira okubeerawo. Musubira okubeerawo mateeka. Okay, govide mu kitundu kyo kujja wano leero. Viride Kauku. Kiki osingo gamba nti kino kyasinze okundita munako leero wano ku concert ya Kennedy. Ninawo sister wange ate muyimbi. So yakala mula ku stage nga ayimba. Kyekyo kyennyini. So kubiriza abazadde batuwa abana ku Kennedy. Kubiriza abazadde mwenna gye muli mulete abaana ku Kennedy Secondary, Primary ne Nursery. Somero ddungi lya vibe anyway nga naye woolira. Right. Nyongera okujuza tuli mu Lukusuuta live concert. Tuli ku line eyingiza abantu. Nsaba obulago line gyetandikira ku sides eri. Abantu beyiye mu kisa beyiye wano ku Gardens za Sheraton. Era nga abambagamba badde basubira performance banga bagenda kubeera abantu batono nnyo naye turn up yeewunyisizza abantu. Wetwogerera rough estimate abantu bagenda kujjuza grounds era nga bolaba embeera eriwo emiryango gyonna gikutta abantu abayingira wali ku gate yeri waggulu balikola check in nawane kyemmanga balikola check in kanyongera okuwa ku bantu batutubuzeeko ate batubulire bibasubira mu concert elunaku olwaleero. Mama nkulamusizza. Sebo kusanyusa balaba yenyabo okute ticket ya Lukusuuta ya ordinary VIP ya ordinary yesatu ya mitwale 3. Yes sebo. Okay, olunaku olwaleero kiki osubira mu performance ya Kennedy Senior Secondary School? Nsuubira birungi byerere kubanga nina abaana wano ku Kennedy. Mutabani wange atudde senior 4 atandikirawo senior 1 ate ninawo n'omuwala ali mu senior 1 era nga mazanya byamizannyo ali byamizannyo era gwe nesunza okulaba. Okay, yo mutabani ali mu kuyimba bala ali byamizannyo? Mutabani ali mu kapiira. Ali mu kapiira naye leero tuze kulaba muwala. Okay, gwe ng'omuzadde asomesezza omwana ku Kennedy Senior Secondary School kyanjawulo kikyola kyogamba nti Kennedy yanjawulo mu nsonga bweti ne bweti? Kennedy yanjawulo mu academics. Kale kyasinga nze okundeeta ku Kennedy okuleta abaana bange yennyabo bali strict ku baana bayigiriza abaana empisa
kwega omwana abeeranga alina muzadde we teweeralikiranya ate omwana nga ajja kufuna empisa mbi nti ajja kuyiga oba ajja kuyiga emize emibi egiri masomero amalala era oba olinayo omwana ng'olaba akususseeko tomusobola gwe muzadde we olina muleeta ku Kennedy nze bangunjulidde abaana bange omanyi abaana abalenzi abaana eddalufu abamama tuba tetubasobola naye babagunjula n'omwana ne wajja nga atabuse oba nga ayinamu embeera y'ekiwago oba atawulira balina engeri gye bamukakkanya yes bamukakkanya ate bawuliriza wabula bwe kibalemerera basobola okukubira omuzadde ne bakuyita naye bambi bantu balamu era mbayite babongera abaana bambi waliwo yaŋŋambako nti school fees wa Kennedy ali so high compared ku masomero agagyetoolodde awo okutwaliza wamu bw'ojja ng'omusomesa era ng'omuzadde bakutwalira nga boki ng'omuzadde banyonnyola nti nze ndi mufuna mpola n'osasula ng'osasula mu installments so bawuliriza kubanga nange sinza ali awo nti nina ssente wadde nga ninayo abaana babiri era mbanyonnyola nti nja kusobola kusasula bwe nti mu ttaamu oba nja kuleetamu emirundi 3 naye temugoba abaana bange tuveeyo twogere ku lunaku olwaleero kiki osuubira ku performance ya Kennedy olunaku olwaleero nsuubira birungi byereere kuba babadde batraininga nga babitera ku TikTok nga tubiraba kati ngaffe abalinayo abaana badde batukubira amasimu nga batugamba abaana bammwe bazannya bulungi mwongere obateekamu amanyi oba encouraginga kuba mubagamba abaana bwe babeeramu ebintu balaluka tebasoma bulungi naye nze abaana abange bayita bulungi basoma bulungi ano ewa senior 1 yasomye bulungi era ne baza mukama omwana akwasakanya ebyemizannyo n'ebyokusoma nabyo balansinga bulungi ye ku Kennedy kubanga kuliko yaŋŋambye nti nze ndowooza Kennedy ze music school si kituufu munaye basomesa bulungi kubiriza abazadde abatulaba baweereza abaana ku Kennedy Senior Secondary School abazadde abasinga Kennedy bagitegedde nnyo omwaka guno olw'oluyimba n'olukusuuta naye nga babadde bakola bulungi naye kati engeri gye bazze mu bungi nsuubira era bagenda kuleeta abaana wano wendi ndowooza nkutte fees structure ya Kennedy Senior Secondary School eyo fees structure yaabwe ate ndowooza eno brochure yennyonnyola biki ebiri ku ssomero balina swimming pool ku ssomero balina computer laboratory byonna ebisingawo osobola otuuka ku ssomero n'olikyalirako kkono banga obiraba kkiriza nsoboke tuwumunzikire wano eno ate tusinkane mu tundu akaddako